katugambe tulu mugiyita mutya mu Luganda kikozesebwa bagyeyambisiza nnyo mu nsi yonna keba America yeyambisiza corona era ekyagoba Trump yali corona nga bali bagamba nti asiza Abamerika abangi nga tabafuddeeko okuteekawo polisi ezibawonya corona. Corona ono bamukozeseza mu nsi mpitirivu naye ate ng'abo bamukozeseza mu nsi ezo ng'ekyokweyambisa waliwo n'ensi endala ezikozeewo okulonda mu corona ne kugenda bulungi nnyo. Ensi nga Seychelles, ensi nga Ghana tewaliyo muntu n'ogu eyafa. Bakkirizanya ne bagamba kale tulina obulwadde naye kati tutambuza tutya ensonga. Kati wane mu Uganda katuddewo ewaka kyekitulemye. Ekyatulema twasubwa emyezi 3 ku roadmap. Kati zino emyezi 3 ku roadmap kyatukosa nnyo. Kyekijjira okugamba nti ba presidential candidates tebajja ku campaigninga myezi 3 nga bwe basaanidde ku campaigninga nga bwe kyali mu bidde bw'emabega ne basala ku budde kati ne bagamba bagenda campaigningira 64 days. Naye ate ne mu nnaku ezo 64 tulabye tiyagas, tulabye bebase, tulabye bebakubye, tulabye olw'ekigambo bakiyita corona. Kati twagala tugambe ekituufu corona waali naye kibadde kyetaagisibwa nti abantu bano bonna bafe abazze bafa era ne twebuuza nti kituufu corona waali naye kibadde kyetwagisibwa nti okulonda kwaffe kutuuke wano gye twatuuse kuba bwe tulaba nomination nga bwe yatambula bw'oba ogiwa ku kalulu ku rating ey'ekikumi bagezaako ne batuukanga ku 65 kubanga era nayo twalabamu obuvuyo nga bagamba abamu baali babasuubiza ntugenda kujja n'abantu 2,000 ate 2,000 tezikkirizibwa. Tujjukire nti Ministry of Health yatuula wamu ne Electoral Commission ne babawa amatendera ne babagamba kale tukkiriza kubanga it is a political year mwaka gwa kusalawo gwa kulonda mugende maaso n'okulonda naye nga mutambulira ku matendera gano agalaba nti Munnayuganda owa bulijjo takosebwa na bulwadde bwa corona. Baabo obalaba baabo kakati okubalansinga health and political rights ez'Omunnayuganda kibadde kizibu nnyo kankubuulire mukwano gwange. Okkiriziganya naye Ssaabasumba wamu ne bannaddiini baffe nti osanga twandyongezaayo okulonda emyaka 3. Kakati Ssaabasumba ekiwandiiko kye bwe tuba tusazeewo okukitunuulira kyetaaga ne mukitunuulira ng'abantu abakulu. Ssaabasumba bwe yalungamya abantu bangi baavaayo ne bamuvuma. Toyina magezi oyinza otya okugamba tuwongezeeyo ate tulekeko Mwami Museveni kibeera kitya. Naye Ssaabasumba bw'obanga otudde wansi n'ofumiitiriza yali atugamba ebintu bibiri. Akooye okufa kwe yali alaba amasasi agakooye. N'amalaawo n'agamba n'ekirala kye yali akooye kwe kugamba nti tugenda kutuuka nga tuvudde mu kulonda. Abantu beebuuze naye tubadde tuli mu kalulu tubadde tuli mu muzannyo oba tubadde mu wozone nga Ssaabasumba kyagezaako okukola ki okugamba. Ssaabasumba agamba eno election gye tulowoozeza nti election teyitidde ku mutendera ze elections ze tumanyi kati tugenda kutuuka wali nga tumaze akalulu. Twebuuze naye tubadde tukola ki emyezi zino zonna 9 ze twetabyemu mu kalulu kano. Kwe kuteeka ekiteeso kye kuki ku mmeeza. Newankubadde sikkirizanya naye ku lw'amateeka kubanga amateeka mukwano gwange nonsuubira nti akyogeddeko. Etteeka ligamba buli luvannyuma lw'emyaka emeka 5 tunaakuba tutya tujja kukakuba oba obulwadde weebuli oba tebuliiwo. Singa ne tusalawo nti twagala kukuba kalulu luvannyuma lw'emyaka 5 twandibadde ekyo twakyogerako dda era netteeka ne tulikyusa mabega eri. Naye ate bw'olaba tetwakyusa tteeka ne tugamba katutambule nalyo ng'ensi endala nazo ziri ze nkugambye Benin, Seychelles, Mali, Burundi, Tanzania bonna bakuba akalulu mu kiseera kya COVID. Naffe ne tugamba ffe Bannayuganda tuze tukimanyi oluvannyuma lw'emyaka 5 tukola tutya tukuba akalulu. Kati lwaki tuba tukavaako kubanga COVID ajje? Ekisooka tetumanyi aggwayo ddi.
ekyokubiri ng'ensi yonna etambulira ku demokrasiya mulina okusigala nga mugoberera ssemateeka kyeyogera. Kati ssemateeka bw'aba tugamba nti luvannyuma lw'emyaka 5 zeezino zituuseewo covid waali naye kati tukole tutya? Twambale masiki, tunaabe mu ngalo, tu social distancing, tulabe nti abaffe tubagoberedde ku ssimu, ku intaneti, ku radio ne ku TV. Naye ekibadde kyennyamizaamu ku bino UCC egenze netusukkako mukwano gwange n'erinnya ku mitwe z'abantu etulinnye ku nfeete. UCC tejja kukkiriza muntu ayina endowooza etali ya gavumenti okugenda ku radio oba TV. Bwe bayise ebiwandiiko nga bwe baagala, Google ne bagigamba kakati temuyisaawo Ghetto TV ne abalala abayina different divergent opinion. Naye kankubuuze, singa mu kalulu obeeramu wekka, ng'oyimiridde wekka no post, osanyuka? Anti kati olaba era ennyinnyonnyola eri bweti nze nkiwulira nti ebyo ebintu akakiiko k'ebyokulonda kandibadde kwegamba kateeka ka eggattu okiraba ebyo si bya NRM oba kandideetwa NRM bya UCC bino byakakiiko k'ebyokulonda kati oyo omusajja ye mumuvunaanira wa kakati nange sivunaanyeeko omukulembeze wa NRM era oyo njogedde wano neŋŋamba UCC kubanga UCC yatuula wamu ne Electoral Commission ate ssemateeka wali mu Presidential Elections Act agamba nti all presidential candidates will get fair airplay oba bajja kufuna kwakaganya kw'okubeera ku TV ne radio nga kakwatagana okusobola okulevelinga ki playing field. Kati Electoral Commission babagamba nti tekijja kusoboka kuwa airtime eri buli omu yenna. Electoral Commission negamba tugenda bawa ffe twogedde ne UCC twogedde ne National Broadcasters naye n'olwaleero tusigazaayo ennaku simeka 16 kati zikendeddeko ziri 17 tukuba akalulu naye teekako opposition ku radio olabe loya nalukola okyogerako ki ekyo kubanga nze nkiraba bulala awamu nno bakozesezza amaanyi g'essente nawulidde nga opposition bakaayana balinga Sseggwanga enywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwe yazaalibwa nti bwe bagenda ku radio muleereetu babagamba awano NRM wonna yakola ki yagulawo yasasudde ate eri bizinensi okitegeera ati kyabadde agamba mwannyinaze ebyo nga bw'obiraba mu mateeka nti bateekwa bonna babalansinga era ne kooti ensukkulumu esinga wano kyeyagamba mu musango gwa honorable wa Mama Mbabazi nga wawaabira mukulu Yoweri Kaguta Museveni n'abalala ne batuuka Supreme Court eyo kooti ensukkulumu netuuka n'okugamba mukole amateeka nga Parliament atone generata ennongoosereza mu mateeka wasobola okujja obwenkanya. Nze omu ku balooya abaagenda mu Supreme Court y'emu nga tututte Attorney General mu mwaka guno oguggwa guno nga tugamba nti anyoomodde ekiragiro kya kooti bw'agaanye okuleeta ennongoosereza ne bamwongera obudde nga twagala obwenkanya bubeere mu butuufu twagala ebirowoozo kuba luno olutalo lwa birowoozo. Uganda yakoowa okugenda mu nsiko okulwanirira enfuga ennungi twagala twogere nga bwogezi debate tukubaganye ebirowoozo asinze gwe baba bawa. Kiganda Hakim ali Ntebe alina obubaka obwennyamiza ffe ng'abalonzi obulamu bwaffe buli mu katyabaga naddala abaagira oludda oluvuganya gavumenti eri mu buyinza kituufu mukyala ayinzibwe ekisinza okutuluma ffe nga bakalabalaba b'ebintu by'obulonzi kyekyo kubanga omuntu tasaanidde kufiira mu kalulu akalulu ngono munamateeka bwe yandikugambye mu Luganda they are civil matters oba nsonga ziri z'abantu ba bulijjo ate nga zirina kukolebwa mu ngeri ya bugunju. So nsonga z'abantu ba bulijjo si nsonga z'abasirikale si nsonga za ame oba si nsonga za kufa na kufiirizibwa bulamu.
Ssemateeka mu article 38 oba akawaayiro 38 bw'atyo bw'ayogera. Ekireseewo obuzibu mu environment eya politics waffe wano kulaba nti tetutambulidde ku ssemateeka. Singa ssemateeka oyo ne bwe bamukyusa ne bamukyusa emirundi 15 gye bazze bamukyusa tumutambuliddeko twandibadde tetutuuse wano we tutuuse. Ekituufu omulonzi ali ku opposition bw'aba atandise okuwulira nga bw'awulidde kituufu kakiwulire. Wane mukono minisita Kibuule akubye abaana tuyina ebifaananyi tuyina bannamawulire be yasibye n'okusiba tuyina ripoota ze tusigadde tufuna bakubiddwa lwa ndowooza lwabwe nti bali supporters of opposition nga tewali asobola kubayambako. Tekyandibaddewo mu kulonda okw'abantu abalina amagezi okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Kiri wano kiri mukono kumpi kati omuntu w'entebe bw'aba ayogera bw'atyo munnange sikuwakanya. Ono ali fotipoto. Ali fotipoto. Nedda ow'entebe yoyo neŋŋamba waliwo ono ali fotipoto abwagambye nti Ssaabasumba ne banne baaliwo nga kampeyini zitandika era nga zigenda mu maaso bamuyita baguma fotipoto. Ssaabasumba ne banne baaliwo naye buli kaseera obeera n'essuubi ng'olowooza ekisinga okuba ekirungi. Pulezidenti wa Uganda bwe baali bamubuuza kulonda oba ddala kusaanye okubaayo oba nedda yagamba nti ali kulowooza akajja kuba mulalu mu mbeera gye yali alaba mu kiseera ekyo. Ne kati olwaleero ate y'omu kwaba abali mu kalulu. Kakati nabwe kityo Ssaabasumba yali tamanyi bambi nti embeera erifaanana bweti naye bweti bwefaananyi. Omanyi kankubulire COVID-19 akwewuunyisa nti bw'ogattagatta ennamba y'abantu abattiddwa nga balumisibwa bivu nenne kitegeerekeka eri omuntu oyo yenna omutegeevu nti ate mu kulwanyisa obulwadde atosse okubeera ng'omupoliisi asanga abantu nga akubagumbulula basobola okwewa social distance ate ng'olina bakuba masasi ekyo kimalamu omuntu ayeewuunya. Mukyala Himsiwe kiki ekiyinza okukolebwa ku bbanga erisembayo? Kati nga bwe tugambye tusigaza ennaku 17. Kampeyini bazisuspendinze mu mainly opposition strongholds. Era bannayuganda abali mu bifo ebyo nga Masaka be bana balonzi abangi. Era bw'otunuulira voters register nze nagijja ku mukwano gwange w'opposition omu ne tukola kye tuyita analysis of that register. E Kampala wano waliwo abalonzi balinga 4 million. Era bw'oba oyagala report tugikuwa twagiproduce nga tugiyita pre-election report by Sedu weeri. Egambe Kampala erimu abalonzi between 3 to 4 million. Masaka kyekimu. Kasese be bangi balinga 3 to 4 million. Kati abalonzi baffe bali 17.78. Kwaba abalonzi abasingidde ddala okuwerera ddala miliyoni nga 10 biva mu bifo bino bye bagambye nti tewagenda kubeerawo open air campaign. Kati ne tubagamba nti kakati electoral commission tubakuutira mulabe nti biri ebigambo UCC bye badde efutuula buli ssaawa efulumya nga bwerinyirira eddembe ly'omuntu tebikozesebwa. Tulabe nti buli omu afuna time y'okubeera ku TV ne radio. Muntu waffe tumusange ku radio ku masimu ennaku zino ezisigaddeyo babakkiriza okukola akakuyege n'okutambuza posita mu byalo n'obuzindaalo obw'oku kyalo. Tewaba musirikale tewaba muntu yenna akuba abantu tiyagasi nga batambuza muzindalo boogera ku muntu waabwe. Kubanga obudde bukoze butya buweddeyo ate nga bwe buweddeyo ate nga kiseera ky'okulonda omunnayuganda alina okwenyigira mu kulonda. Bw'aba teyenyigiddemu nga bwe nkugambye wali tugenda kuva mu kulonda nga twebuuza naye twalonze oba tetwalonze. Ate abanavamu nga balina obusungu bajja kuba basukka kwabo abatalina busungu. Era tujja kuba ng'ono bwakigambye munnange looya nti tujja kuba tetukwatagana. Tujja kuba buli omu alina ekiruuyi ekikye kyaterese ku mutima. Ng'olunaku tulinze lumu okweraga twekubangane oba nkwagala oba sikwagala. Mu kiseera ekyo ekya riot era ekyo kyokka kyennenyako Ssaabasumba
abantu bwe baali battibwa nnyo twali ekyo kyekiseera bassaabasumba be bandivuddeyo naye baakeerewa nnyo ate okugenda okulaba nga bavuddeyo mu kiseera kino ogenda ne weerowooza ebadde political statement kugezaako kweraga nti nabo weebali kiki ekyo kye nabanenyako kyokka naye singa baavaayo mu kiseera kiri balyoke bawegana amagezi gandibadde nga gatambulira ku mutendera nga era omuntu akiraba nti owaayi kibadde kisusse kati mu budde buno busigaddeyo okwegayira kutuuka eri electoral commission balage nti balina obwenkanya eri buli candidate okwegayira kutuuka eri bakandidate bonna bamanye nti covid waali kituufu si bulimba nti ate tetwagala tuve mu kulonda nga abantu bagweringa obusekere oba flies ekyokusatu okwegayira nakwo okutuuka eri bodies ezikwatagana n'okulonda nga poliisi ne military tebaddamu kutta munnayuganda tekyetagisa kabeere nti takwatagana na ndowooza gwe gy'owulira nti oyagala obulamu bwe tobuyinaako obuyinza ssemateeka mu kawaayiro 22 egamba buli omu has a right to life n'oyo rayota n'oyo omuntu alina divergent opinion 29 nayo emuwa obuyinza okulowooza ye nga bw'ayagala ne mu maka kankunyumize tuyinza okubeeramu nga tuli babiri naye nga tetukwatagana mu ndowooza kati tukwate ebiso tusooke twefumite kati tukwate mundu twekube mundu kati tukuttira poliisi tukuttira military tukuttira bajaasi security factors ate ssemateeka tabakkiriza nakubeera mu kulonda beetaddemu kifuba ddembe naye singa tugoberedde ssemateeka mu budde buno obusigaddeyo ennaku 17 twandyeyambye ng'eggwanga twandivuddemu nga tuli basanyufu. Lawyer Elias akatalekeka basabale banyaba abali eyo naddala mu abali mu buyinza mu bifo ebyenjawulo muleme kwewa lugezigezi kutwala buyinza bwe mutayina. Waliyo ba RDC abatandise okuwamba obuyinza bwa Electoral Commission. Nina bempulira ni waliyo ba RDC eyo batuse n'okuwera emikolo egitaaweerwaddwako Electoral Commission. Olw'okuba basu ate ani yabawadde obuyinza. RDC si yakulira ebyobulamu. Buli omu abeere mu leeni ye. Obwagazi bulema ate babuza kutuuka kukola bitajja. Ate nammwe abatta abantu eyo olw'okuba muyina emmundu mumanye buli kasolo kalina akakalya bajja kutuuka bakutuuze nga oli wekka bw'omu bakaguli wali teri agenda kujja kuwolereza amateeka gagenda kulya ng'olina poliidawo yekka yakuwolereza bonooba omulina gavumenti gwe gyolowooza nti ogikuumira mu buyinza kati otta abantu okoze kikyamu nawe opposition ayagala okujja mu buyinza making sure nti abantu baba balamu onookulembera ani ng'omaze batta twegumiikirize tunyumirwe eggwanga. Akabbinkano extra ey'omulundi guno bwete bwebadde tubadde ne mukyala Charity Ambisiwe owa Sedu oyo yagikulira wamu ne mwami Elias Luyimbazi na Lukoola oyo lawyer mu Kampala muno era ayogera nnyo ku byobufuzi. Emessage bonna gye babadde bawawo obubaka nti gumiikiriza muno muwulirize buwuliriza bw'oba ekirowoozo tosobola kigula kireke sigala n'ekikyo naye asigale n'ekikyo tewali mutawaana tusinkane olundi Omukama Katonda abankuumire. Byowulidde mu programu eno si birowoozo by'oyagiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye.